Mu luggya ly'essomero lino oli Holy Dove Vocational and Secondary School erisangibwa e Kinyamaseke mu disitulikiti y'e Kasese gye twasanze kwaya ey'essaza ly'e Kasese ey'awamu ng'eri mu kuteekebwateekebwa. Kwaya eno y'abantu 520 nga bakungaanyiziddwa okuva mu bitundu eby'enjawulo nga we twabasangira baali 323 abaali baakakungaanako nga bavudde mu parishes 16 ezikola essaza lino. Bo abalala 197 baali balina kuva mu ggwanga lya Congo ne Bugirimaani wabula nga babadde tebannatuuka omukulembeze w'eggwanga we yayimiriza ebikujjuko bino. Omusumba w'essaza lya Butembo Beni mu ggwanga lya Congo nga n'olulimi bano boogera lwe lumu ne bannakasese abadde agenda kusindika abantu 80 okwegatta ku kwaya eno wamma balyoke bongeremu omudigido gw'eggwanga lya Congo olwo gubula asala. Olw'okuba nti omusumba w'essaza ly'e Kasese Aquinas Francis Kibira yawangaalira nnyo mu ggwanga lya Germany emikwano gye yakolayo olwakitegeera nti essaza lyakulembera lye riri mu mitambo gy'ebijaguzo by'abajulizi omwaka guno ne basalawo okumwegattako era nabo babadde baakusindika kwaya y'abantu 24 nabo bagattemu omudigido ogw'ekizungu Wamme Namusa edde ku nnyoge anti gwe teeberezaamu bwe kibadde kigenda okubeera ng'ogassa omudigido gw'ekikonjo otabikemu ogw'ekiringala okuva e Congo n'ogw'ekizungu okuva mu Bugirimaani. Father Maliko Bwambale nga yakulidde mu kwaya eno atubuulidde engeri gye balonzeemu abantu mu ngeri ekakasa nti mu bitundu byabwe bye babadde bakira ku balala. Twatandika okuyimba mu mwezi gwa Novemba mwaka oguwedde nga mu buli mwezi tukuŋŋaana mu zooni ezo mala ennaku 3 oba 4. Twavaawo ne tutandika joint practices. Joint ezatuukanga mu luwumula nga tujja wano Holy Dove ezimu nga tubeera mu parish ya Senyi Mother Parish. Kwaya eno ebaddemu buli myaka okuviira ddala ku bakuzeekuzeemu mu myaka ng'oyinza okugamba baakaddiwa birala naye ng'eddoboozi likyali kawereete. Abavubuka abakira ku nnyonza n'abaana abafubutula amaloboozi wamma naawe ne bakuleka ng'obanyeenyeza omutwe okukira ku ndiga etenda enkuba. Mu ngeri etali ya bulijjo, Father Bwambale atubuulidde nti amaze emyaka 3 weddu ng'agenda e Namugongo okubaako by'ayiga ku kwaya ezizze ziyimba mu bijaguzo by'abajulizi eby'enjawulo wabula nga naye yeesungadde lwe balikwasaamu mu kitundu kyabwe nabo balage bannayuganda nti bulijjo babadde batambulira mu njogera ya atannayitaayita y'atenda nnyo n'okufumba. Because every culture is unique in itself. So we as the Bakonzo from Kasese, we are unique also in our way that our music is very sweet. The rhythm, the Lukonjo rhythm itself is good. That whenever you hear the rhythm, the dance comes in immediately. So it is something that is specific and unique to us. Kwaya eno ebadde ezimbiddwa ku bivuga ebiwerera ddala nga kw'otadde eby'ekizungu, eby'ekinnansi buli ky'omanyi, ate nga babadde bagenda kugattako ebirala okuva mu ggwanga lya Congo. Wamme Namusa edde ku nnyoge. Okusobola okwawukanako n'amasaza amalala agazzi gategeka, kwaya eno eriko oluyimba olw'enjawulo lwe yayiyiza nga lukwata ku ssemazinga wa Africa okubeeramu ebizibu eby'enjawulo kyokka ate laba bwefundikira n'ekirabo ky'ekkula ly'abajulizi abattibwa olw'enzikiriza yaabwe ekyo gitadde ku ddaala ly'ensi yonna mu nzikiriza. Mu nsi eya Africa ensi ejjudde amaggwa bwe bagayita amaggwa kati mu nsi eyo mugimu
mumezemu ekiti ekitaliko negwa nerimu ate kitandise okuleeta ebimuli ebirina kawoowa kalungi ate ebimuli babajulizi ba Uganda. Mu kwaya eno yennyini mwe tusanze n'omukyala Maria Teresa Nagawa ng'ono yaliko mu kwaya eyakulemberamu mu 2005 Kasese lwe yasemba okutegeka wadde ng'olunaku olwo alunyumya ng'olwakabaawo ate musanyufu nnyo nti omutonzi amukuumye ate n'amutuusa ne ku mwaka guno Kasese lwe badde egenda okuddamu okutegeka. Ekyo kyewuunyisa kubanga abangi batuleseewo be twali nabo kati bw'olaba mu kwaya eno tulimu abantu nga 5 bokka okusinziira ku kwaya eri nga bwe twayimba 5 nenga nzaani Mukama era ninamu wa ddoboozi n'amaanyi gange n'obulamu bwange bwonna. Ono atubuulidde ebintu eby'enjawulo ebiriwo kati ebitaaliwo emyaka 2 emabega lwe baasemba okutegeka. Music oli gwe twali tuyimba luli teyali nga mukube mu set piece nga tali mu set piece nga wakweyiiza nga bono nga oluyimba loga nti kanjiyo oluyimba lwange nduseewo abantu baluyimbe naye kakati enyimba zetuyimba bazitadde mu set piece nibo batomanyi kusoma ng'oteekwa buteekwa okuluyiga. Oyinza okulowooza nti engeri bano bwe bali abakonjo bakuyimba mu lukonjo lwokka mwana tusi bwe guli anti kwaya olwakitegeera nti egenda kuba eyimbira abantu okuva mu buli nsonda ya nsi baleeta abakugu mu nnimi ez'enjawulo okubabangula mu nnimi endala nga bava mu central okuyigiriza naddala olulimi Oluganda Olusoga Nyankole nabo ezembuto abazikubye si Baganda bakonzo bawa naye mbawadde akadde okuzibayigiriza ate ne bazikuba kakati gamadinda gabadde gakyali gakyetaaga obudde obusingawo okuba oluyimba n'alutambuza bulungi akyetaaga akadde akawera. Kyokka mu kaweefube ono yenna abayimbi bano balaze obumalirivu obw'ekika ekya waggulu okulina okulekawo amaka gaabwe emirimu gyabwe n'okwerekereza ebintu eby'enjawulo okujja okutendekebwa wano we twebuuliza oba babawaayo ku kasente. Abantu abo kwewaayo tewali asasulwa na 10 bo bonna bavewa ate beteekamu ne transport tewali gwe bawa transport yeepakira okuva mu maka ge ajjawo namalayo ennaku 5 oba 7 nga tuli mu kifo kyekimu n'emirimu nga bagirese. Pozi kyetwakola kwe kuwandiikira abamu abalina emirimu nga tuwandikira bakama baabwe nti tulina omukolo ati oyo omuntu tumusaba bamukkirize. Olunaku olw'enkya neegattaako mu mboozi ey'akafubo n'omusumba w'essaza ly'e Kasese Aquinas Francis Kibira. Winnie Tessa Nakayinja agafe yo ku Spark TV. Bada